Ati kasoda kaliyo kasoda kero kamuliwa. Nsoke mukabula. Happy Women's Day. Olunaku lwaleero olunaku lw'abakyala. Abo olaba be bakyala aba Kcca abakeera okwera enguudo z'ekibuga Kampala. Twabalabyeko gye buvuddeko nga bagenda okulumba Kcca nga beekalakaasa. Bagamba tebaweebwa nsimbi zaabwe kyokka ate nga bakeera ne bakola. Ne bayoyota ekibuga naye ate bo ne babeera mu nnaku nga babanja tebasasulwa. Kyewuunyisa nti Meeya Mulyanyama no Meeya wa Makindi olwali yasobodde okubadduukirira ku lunaku lw'abakyala luno n'agamba nti wakirika abaweeyettu wadde linaaba ettonotono naye batandikireko nabo bamanye nti bajaguza olunaku lwabwe ng'abakyala era bw'ati asobodde obbasibirira entanda eyo nga bw'obalaba n'abasisinkanamu ne banyumyamuko naye ne banywamu kasooda naye era n'abasibirira ebintu bingi byabawadde okutwalirako ab'ewaka nabo bategeere nti waakiri balinayo omuntu abalowoozaako nga Meeya Mulyanyama. Tutambula ne Haji Settuba omusomi w'edduwa yakutuusaako pulogulaamu eno. Haji Settuba omusanga ku ssimu eri 0703 31 39 25. Omukubirako omubuulira ensonga gy'oyagala akuyambemu. Agenda kukusomera ku dduwa ze ojja kubeera ng'okyusa obulamu bwo. Bangi abakyusiza obulamu ku dduwa za Haji Settuba. Kyoli mu kulaba akaseera kano ettwero ly'olabaawo asazeewo abakyala abenga abaleeterayoko ekitonotono kyasobodde. Bale muteke mufeera. Ndio mukasi sibali muteke mukafeera nga tulinda bannabo. Ita kafeera. Yes, gwe muganda wange eyakatuuka akaseera kano ekyo kyoli mu kulaba nga Haji Meeya Mulyanyama ali mu kugabula olunaku lw'abakyala ewa Makindye. Yes, gwe yakatuuka ku Lujjuliro TV nkusaba sharinga message eno obe nga tusobola okugenda mu maaso. Yes, abakyala bano oba oli mu kulengerawo bindi mu kulengezaako akaseera kano abakyala abo bebeera enguudo ku makya era nga Haji Meeya Mulyanyama asazeewo okuba nga abaleeterayo ettu abakyala be bano aba Kcca abeera enguudo era nga lwali tusazeewo okuba nga tutambula nabo ku lunaku lw'abakyala. Olwaleero tusazeewo tutambule nabo olunaku olwaleero era abakyala abo boolaba bali mu kunywa kwoli mu kulabaawo. Neggwe eyakatuuka ku Lujjuliro TV teweerabira gendako ku YouTube channel yaffe ey'Olujjuliro TV ogenda kuba ng'otufuna. Gendako ku YouTube yaffe ey'Olujjuliro TV, subscribe Olujjuliro TV ojja kuba ng'otufuna ku YouTube channel yaffe. Amanya n'eddoboozi kyambadde musomesa nga zaaliwo okuba nga nkuweereza. Gwe tekiganda gendako ku YouTube channel yaffe ogenda kuba nga ofuna amawulire ag'ettendo ag'emuwendo ku YouTube channel yaffe ey'Olujjuliro TV. Twasalawo kuweereza ku buli platform naye gwe eyakatuuka eyakeeyungako ku Lujjuliro TV
nkusaba busabe gendako ku YouTube channel yaffe ogenda kuba ofuna amawulire amalungi ennyo ag'ettendo era amawulire ago gwoba otuukako ku YouTube channel yaffe n'ogisakinga Olwobutasasulwa TV subscribe okone mukadde ako gwoba okona mukadde ogenda kuba ofuna notification buli ggulire tukuweereza nga ab'Olwobutasasulwa TV. Namanya n'eddoboozi kyamba ne musomesa zaaliwo okuba nga nkuweereza era ng'olunaku lwayo tulina Hajji Meeya Mulyanyama nga ali ku lunaku lw'abakyala luno ali mu kuwa abakyala olunaku olwaleero asazeewo abakyala bano abeera enguudo ku kkubo ku nguudo z'omu Kampala Makindye Luddawa nga bw'omanyi Kampala era olwaleero basazeewo okuba nga akwatirayo ettu ku lunaku lwabwe luno olw'abakyala. Gwe eyakatuuka nkusaba sharinga o likinge. Yes, mwebale nnyo abali ku Olwobutasasulwa TV akaseera kano gwe eyakatuuka nkusaba sharinga otegeeze muno nti tutumbudde ng'Olwobutasasulwa TV olunaku lwaleero olunaku lw'abakyala nga mukulaga akaseera kano tulukuzizza wano Makindye ne Hajji Meeya Mulyanyama. Meeya, nsaba osooka obuuze ku bantu ku lunaku lw'abakyala luno. Mikwano gyange abakyala mbalamusizza. Manyi muli bakozi baffe ku kitongole kya Kcca nga mukola ku nguudo naye ate nina ne bamaama bange be nayise nga nduza balabako. Naye mmanyi obuzibu bwe muyiseemu emyezi ena nga temufuna kasente. Naye ku lunaku luno njagala nkozese ku mmwe abakyala abakulu, mmanyi muli bangi naye nagambye mumpitireyo abakyala abakulu mbeereko nammwe ku lunaku luno era katono ke nnina nange nsobole okubawa omuti gwa sapuni. Nsonga nina ettiimu yange Honorable Musiri, Honorable Akimu nensaga mbaireko nammwe ku lunaku luno mufune akawunga ako mikwano gyange mumanye nti Meeya wammwe siina busobozi bungi gamba nti mwena nja bayita naye nagambye n'ettiimu yange ey'omupiira naye ekola eryawe yaweeyonje emabega abo abawala abato be mulaba ettiimu yaffe mugimanyi so nenjagala mufune ka package kano
mugende muyite mu lunaku lw'abakyala. Bamaama nga mwekalakasizza mu nsi muno ensi esobola okukala. Singa teyali maama saalibaddewo. Singa teyali maama ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad teyalibaddewo. Yesu Kristo teyalibaddewo. Kyagulanyi President teyalibaddewo. N'abalala bonna. So kitegeeza nti maama yaba ki? Maama ne waba mu ddwaliro. Maama ne waba n'abaana 10 tebasobola kumulema balabirira. Naye ate abaana babeera 10 ne balema okulabirira ani? Maama ye asigala ki? So embeera n'abakyala oba muwala muto oba afaanana atya bamumanyi nti maama asigala ki? So njagala nkozese omukisa guno ku lunaku luno akantu akatono mukakkirize mikwano gyange. Anyimba luyisizza naye mbadde nkyagattagatta ne munnange ono. Noono labe nga tubeerako ku lunaku luno. Naalibadde njagala mwenna naye buli we mbalaba mu tawuni ensaasira naye mbasaba wadde tugamba okusaba obuyambi naye ate oluusi abantu be tulina okukwatagana nabo ate ne tubakuba amayinja. Awo ng'akantu ako kakyandi bubi tubanja ssente zaffe twazikolerera naye ate tulina okusigala nga tukola emiki emikwano. Njagala twetereezeemu tusobola okudimandinga naye ate abakulu ababa bazze tuyinza okuboogerera amafuukuule naye ate tetukasuka mayinja bamukitegeera. So tukyalwana mwenna okulaba nga musigaza emirimu. Tetwagala mwenna abalimu abaaliwo n'abapya era twagala mukole. Teri kyennyumira nga mbasanze mukola ku luguudo nze nekkubira kajjambu. So tukyalwana mwenna mukole ki? Emba mulaba sibeerayo saagala kujja bakolerako bya bufuzi kubanga gye nvudde nammwe emyaka 8 abamumanyi. Owulidde saagala kujja nti nze njagala bya bufuzi oba olaba mbeera eno mu kava naye nga tekitegeeza nti omutima gwange teguli ki? So mukwano gyange bannyenaze bamaama bange Shamimu be yaleese kansala Katonga mukyala manya kyamaani batuusa amatatu nammwe mbaaniriza wadde temukola ku nguudo bajja tiba n'abalala naye mumbejja naye nsanyuse nnyo okubalabako mbadde ndudde okuva mu covid nga netufunamu mukimanyi twasingagananga ng'abakozi tagalatagala. So ono Yehonawe omusiri akulira abayizi yonna mu kibiina kyaffe ekya Nuutu ate mutuuze w'emakinge muwafu we tutambudde ono Yehonawe Bakiimu nalebo yasobola okubabuuzaako kati Meeya wamala okwogera ate onawe Bakiimu ambeera mabega tayogera alina kusigala ng'anyeenya bunyeenya bw'ati mutwe. Kati omuntu gw'empaayo ne Shamimu yaliyogedde naye ajja bakubirayo bwama kuba nze nsoose okukola ki ate nga njagala mugende olunaku luno mbasiibule. So honalebo musiribuzaako ku bakyala bano ababeere Makinge oba mwanyi bantu bamulimu n'abavudde eruwafu bonna bali muno bonna gwolaba muno bantu baffe batwagala. Neyanza nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi Mukama mulungi ekiseera kyonna mumbejjaye bakategedde nnyo bannange nno kya mukisa mubi simanyi oba mukadde wange eri omukisa omubi naye okuba ntumiiti bwetu bwe tusinkanye naye nga nze kisinga okubeera ekikulu era bwe nalaba obutambi obwali butambula n'abantu abaali bakangula ku ddoboozi kyankwatako nnyo ng'omuntu ayakula ne single mother ng'atulabirira. Manyi buli w'ofuluma okunoonya ekigulira amagala eddiba omwana omuto kati ng'oyo nina mwannyinaze wali mukyala muto nnyo omulaba alina omwana ye omwana tolina by'osobola kumunyumiza aba alinze kanaateeka muki mu central government alinze ekyakulya eyo gy'okola ki gy'ogenda kati embeera eno gw'osinga okukola ki okugimanya. Naye njagala okubategeeza abantu abasinga otegeera abakyala naddala mu sitwago nga zino ze tuli muneno sitwago oyinza okugiraba nti si sitwago naye eno sitwago era kyetuva ffe tugamba nti ekiri atabaala kyekiri anaawe asigadde ewaka. So tewali yeeyibaala ne bakyala bannammwe abo abali mu makalina
abali eyo mwapu country kijja kiyinza okuba kitandikidde eno naye njagala okubategeeza omusajja omu yali omulwanyirizi w'eddembe bamuyita Thomas Sankara yali ava mu nsi bagiyita Burkina Faso yagamba nti eggwanga lyonna oba struggle yonna nga terimu bakyala tesobola kukola ki kugguka era we luba lutalo n'olaba nga luyimu abakyala basitukiddemu n'abaana basitukiddemu omanya nti awo ekizimba kisambye ki eddagala so yembeera mwe tuli era njagala kozesa bigambo bitono nnyo okubagamba nti mugume era njagala okubategeeza ife tuyimiridde nammwe twesimbye bwantoogo tugenda kutambula nammwe ate abava ku Kaalamatende eruwafu mbebaza kyansuso ne Katwe gye ntera okuwangaalira siyinza kubalekayo bannange akatono ke tuyina mu ngeri yonna n'eddoboozi tujja kugattako kyonna ekisoboka nga bukadde bwange bwayogedde bannange ate tetukuba abakulu bayinza kutufunira solution ate tetubakuba amayinja tubeere nga tuwuliriza naye ng'ate tetwebaka bwebasi kubanga wali abali mu comfort zone bagamba nti kijja kutusanga awo tulina okuseetulako ekigere ne tusobola okukola ki neyanza nnyo neyanzeeke tugenda kuba tusisinkana mu mbeera nnene mu mbeera nnyingi ate nga nze ne mukadde wange ne bannaffe bashamimu bano munnange ono Akimu muto wange n'abalala bakaddu tugenda kuba kyamaani batuusa mulabyewo tugenda kuba tuyimirira nammwe mu mbeera yonna esoboka eyanziza nnyo neyanzeeke akati mukirize bannange tugenda kuba nga tubatuukako buli omu waali tugenda kuba nga abaana bato tugenda basinja layi kyensuubira pakeji yaffe etukola ki etumala abagenda okusiiba insha Allah abo ngenda bawayo ku paketi y'entende gwe banaasiibukira so anji abagenda okusiiba yabayo paketi y'entende naye mukkirize ngenda kukola omukolo nga buli omu tumutuukako wali awo saagala kugira abantu bakulu ate mbasiibye eki abamu bamaama bange bakulu bange okujjako buli buto bwange buwala bwange obuli eri obubaka obwo yabbusanga awo bwe buli naye tugenda kubanga era bwe tukoze kakundi kaffe era bwe tugenda okubeera mu mbeera eno gye tulimu naye nga mbeebaziza nnyo tambule ffenna tubeere n'omukwano era nja kusaba Honorable Musiri Honorable fenna tugenda kukwata tugenda kusooka tuyiseemu obuveera oluvannyuma tuyiseemu akawunga waliwo obugoye obutono bwe naleese obw'abakyala abatonotono nabo tujja kulaba abanaabwambala si bunene nnyo tujja ng'olinabira ddala nange ngamba mukyala wange wayi tewaliwo ke ngenda nako akagoye ngenda mu bakyala banno naawe ngamba nti wayi gendayo nakano gampera obakyala era nkubiriza abantu abayira ku ngoye tezibanga mu nnyumba zikkeeyo musibe ku baki wange enteekateeka ajja kikola agenda mu maka gaabo olabe nga olwaleero bwetyo tutambule sigenda balwisa Honorable Musiri Honorable tuze abakatuuka tugende kwagadde njagala okwata akaveera tujja kuddamu mu byakawunga abamu mugenda erinnya gendayo eriwanyo ttiimu yange tusooke wange emuwekinga shuwa Narongo Akimu koyagala abalongo ate tolinayo waddeka ete mugira mugende eriko abala tukasaane era tuli wano enkosa olutambi tuli wano olutambi lwe tubeera kwata mwaye aliwo atanafuna mutiini wano abaano babunye
aja tiyafunye kati amalo gengere wanyira se twali ebrako wale Soko ndeto Meeya baba kambale obamanyi join you sit Kim Meeya uno mukyala ono mulago Meeya mukyala ono mumwe afande oyo muwaka zero none yafande muno okubiri oli muno kyaliyo Meeya mite Meeya kusa